ebintu byonna nga mbiwulidde mu bitwale nti bibaddewo n'ebira bigenda kubeerawo neba nekibeerabidde kiri ekintu kimu kiri kitya beerabidde nti gye bakoma okulumba Nuupu n'okulumba Kyagulanyi babadde mejinga mbwakaluke bagenda okutegeka ekyo bakyerabidde ekyokubiri babeerabidde nti regimu yaabwe eri mu nnaku zayo zisembayo ekyokusatu babeerabidde nti gwe bw'okwata Kyagulanyi n'omusiba mu military court martial oba n'omuteeka mu kkomera ng'oyise mu court martial nga tolina evidence oba violating the human rights era osobola okufuna ebizibu beerabidde nti when you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu you can create a genocide in Uganda which can erase their tribe of Tutsi ekyo nakyo bakyerabidde kino Museveni nkigamba kuno kwoli don't dare attempt to plan again to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. It can cause a chaos in Uganda because you are little in number, we know, and you have nothing. Right now, all the indigenous forces are in Congo suffering. You brought your fellow Tutsi in forces. They are well equipped, but with zero capacity of understanding Uganda and the law. That's why they cover their faces. Those were the Tutsi or M23 who covered themselves their faces because they don't want to be identified. Those who were identified, those are indigenous Ugandans. So the moment you cause a commotion and you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it can cause a genocide in Uganda, but that genocide will be targeting individuals, you and your family and your relatives. Nekirala kimbadde temutategedde. Ngajja ne Museveni akwata ejjinja limu akubise ebinyonyi bibiri. Ekintu kyabinda mutungo ekya accountability no kyaleese obuzibu. Era abantu abavuga taxi n'abavuga emmotoka eza bulijjo ebikwekweto bigenda kweyongera bagenda bakwata nga baagala mugule namba plate ate kati zaasuse ne muserezi badde balina zisasuza kubanga accountability yabinda mutungo ereese obuzibu ssente zaaweddewo tebanalaga nsaasaanya kyova olaba nti ssente zibaleetedde obuzibu si zeezo zokka n'abagulira ssente endala kati baagala kukozesa kikaseera kano okukola kye baagala okukola provided era baŋŋambye ntegeeze eggwanga n'abaganda mwenna nti omukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga statement gye yakoze ng'angiza ku kalowoozo ke mbawadde mu vidiyo akasoose mumpulirize bulungi nnyo. Bano abasajja beerabira nti tubamanyi buli statement gy'okola tugikalikyuleetinga bwe nkoze akalowoozo kali mbagambye mwegendereze nnyo either beerabisa oba balabisa muntu waabwe. Wasanya yagambye nti kyekiseera mugoberera amateeka n'ebiragiro omuntu atalina musango muggyeko omusango mu teritandikano Kizza Besigye kubanga munnabyabufuzi talina musango. Teyayogeddeko ku kigambo kyonna ky'aba political prisoners era takyogerangako. Gwe tolabanga muba mukipinga oni nga mwerabisa mu ngeri y'emu oba endala. Ritandikano Kizza Besigye muntu ogu tulina ba foot soldiers abawere 1000 oba 2,000 bali mu makomera moreover nga baana baganda. Goyagala kungamba a single person like Ritandikano Kizza Besigye is more valuable than 1,000 people. The political prisoners abali mu komera nokola statement bate Kizza Besigye yes balina omuta kubanga talina musango. Naye wakoleddemu ensobi okwerabisa nti wakoze statement eraga nti mulina ekintu kye muvuga aba motege mulina ekintu kye muvuga kye mwagala okuvuga mu kiyise wekiina okukoma. Ono technology wa advanced psychology twamusoma bulungi tubamanyi bulungi wamontegedde bulungi nnyo. Wasanya bwe yavuddeyo okwogera yagambye bate Kizza Besigye talina musango era bagoberera amateeka kooti beesaza nti bagenda mu kooti za bulijjo bamutagire mu kooti za bulijjo kuba talina musango. Wabula tulina ba foot soldiers abawere 2,000 plus bali makomera ba political prisoners. Omusajja oyo teyaboogeddeko wadde ogamba n'abali mu makomera babate bakwata ebyobufuzi. Oye Sano gamulengejja. Kati gwe yabadde ali eyo nga weebuuza kintu kino nga sikitegeera Kyagulanyi abalaka ki
kati kankunyonyola otegere kyabadde abala kino. Oyinza okuba oyina emmotoka yo ku kyalo nga bagimanya edduka. N'emmotoka eyo etuuka n'ekaddiwa ne wabeera waleetawo akamotoka akapya. Akamotoka akapya ako nga gw'okamanyi ngeri gye kaddukamu era n'osirika nako. N'abalala ne baleeta emmotoka ku kyalo naye nga gw'omanya emmotoka yo n'ekyama ky'ogirinamu. 1. Kati kankunyonyole ekigambo kino kitegeere. Tuyina ba foot soldiers abasukka mu 100+ lwakuba tumanyiko bano betumanyi nti balinga 50 balinga bameka. Bw'owulira bali abefula opposition abakiraiminga Dr. Kizza Besigye ave mu kkomera, which is okave mu kkomera. But when you say that free Dr. Kizza Besigye n'otagamba free political prisoners, singa bata Dr. Kizza Besigye ne balikalo political prisoners, ani abawangudde era ani abafunyemu? So singa nzije ne bagala nti free Dr. Kizza Besigye ndiye nga ayongere bwaga nti free Dr. Kizza Besigye azuule ba political prisoners, ngo Museveni n'ova Dr. Kizza Besigye n'oleka ba political prisoners, ani abasiko walinze? Nkubuuza omusajja bagamba azanya chess, kino nkikubuuzizza gwe nkikugambye. Yes, president yabadde olina okuinterfere ayingire mu muzannyo ogwo, but Kizza Besigye kuba talina musango. As well tubangizeko wa political prisoners nabo baveeyo, kubanga bo tebali emisango gifaanagana ile Dr. Kizza Besigye. Kati bw'ogamba free Dr. Kizza Besigye bamuta n'oleka wa political prisoners nga tubadde tubanja ffenna. Ani abakubya munne goal? If you are to release Dr. Kizza Besigye, you have even to release the political prisoners. Mwate mwakitegedde. Ye cheso mukulembeze gwa bagamba. That's why yagenda mu kintu kino. Era buli abadde amukonde emigo genda mu kintu kino. Nabagambe temanyi kituyita politics. Obukodyo bw'obufuzi tembumanyi. Mumanyi politics. Wabula temumanyi politics. Obukodyo bw'obufuzi. Yensonga lwaki yagenzeeyo. Oza mukitegedde kati. Mwate mukitegedde. Oyo gwe bayitano bati Kyagulanyi Center mu kyebayita politics, obukodyo bw'obufuzi. N'ekiri ekirijje n'ekya politics buli omu akimanyi. Kati y'abazannyo omweso. Yes, kangwiremu gwa Besigye mu banje, naye emisango gyana gifaanagana egy'aba Machete. Kati bwenzija ne mmanja Besigye ngenda kubanjizaako baani n'abala ba Nuupu. Bw'ota Besigye n'olekayo abaana ba Nuupu, kitegeeza mba nkukubye omupiira. Tobadde nange. Tobadde nange. Kyekayingiza president mu kintu kino. If we had a joint task force of all opposition to condemn Museveni, to release all political prisoners as well Dr. Kizza Besigye, buli page ya muntu yene opposition yandibadde adimandinga ba political prisoners tuli Kizza Besigye okufuluma. But it's we who demand the release of political prisoners. Boba focusing is ku Besigye. Mbale mukitegedde kati mukitegedde mujja bitegeera mpola mpola. Manze njagala nkubuulira ekintu nkikutere ku lusaniya nkikusosootolere nkuweeko n'ejjiiko bw'oba tosobola kweriisa nze nkuliisa otegeere ensonga. Bakomredi mwenna bali mu diaspora bali ewaka ndooza mutegedde ensonga eyo. Mutegedde ensonga ezo bulungi nnyo, y'ensonga lwaki president yagenzeeyo.
yabagamba ngenda bazanya chess mbabulidde amapesa ga chess manyika 3 Queen Bishop ne King nenze ntya Bishop kati Bishop yoyo gwetwogerako essaawa zino abasinga obungi bate bakitegedde kanduza mukitegedde saagala kuwaawo nnyo mukiwuli bakomuliri bonna tebaddamu complaininga lwaki president yagenze mu kintu kino kati ensonga endala yiino naye mukitegere bulungi nnyo atawulidde video gyetandikidde mu kalowoozo ke mbagambye wulira bulungi nnyo tudimaninga Lutandikano Kizza Besigye okufuluma ekkuumira kubanga he is innocent but omuzanyo gwe badde bavuga nga bwe nagubanyonyola mu ntandikwa bapulayinga lastic card yaabwe ereeta Besigye ngo ne bamutadde ku treason case bamuteekeyo batoolo bali bayiseewo muzanyo bino ebintu byogera kubanga guno omutwe gwange gwenkozesa ompulya bulungi mutwe gwange sigwazika mutwe gwange lastic card yaabwe kati bwe mubanja Besigye nga bapulaninga okukwata bamuteeke emisango yo batooli ono bamuteeke munda bakose kadi yabwe ya sympathy oli afune international media play afune local play ne ba politician babiyingiremu afune play nga yaliwo daja substitute kati olwokuba nti bana abasajja tebabala balina cow mentality ekintu kyabadde kikutteyo ffena nga tukiwagidde we were united to demand Lutandikano Kizza Besigye n'agenda n'alumba ekitebe n'akireadinga kati ate amawulire gakyuka kati gali ku national platform ani akyabanja Besigye mpozi era wawulidde opposition yenna akondeminga okulumbibwa kwa national platform kuba tubadde nabo makooti nga tubanja Kizza Besigye wawuliddeyo agamba ekikoleddwa ku kitebe kya Nuupu kikyamu nnyo wawuliddeyo omuntu yenna akyogera be tubadde tubanja nabo Besigye nkubuuza wawulidde bonna nga wawuliddeyo akoze tweet wawuliddeyo akoze post ku Facebook oba kuleyo ka short video nga akondeminga ogenda okulumba ekitebe kya Kyagulanyi kya Nuupu oba okukwata bafuutuso wawuliddeyo akola posti aliwo akayimba kensinga okunyumirwa nkawulidde emyaka mingi nnyo omuyimbi bamuyita bali bagiyita Mike and the Mechanics bakayita look over your shoulders bwanga otambula otunulako bwoti bwega ngoyise ku kibegabegaako bandi bagiyita Mike and the Mechanics akayimba bakayita look over your shoulders kati Kyagulanyi lwatambula atunula ku kibegabega kibwati goleza lwaki atunula bwati temukyetegerezanga simanyi oba akayimba akamanyi nenze nkamanyi gozaki bwatunula bwati kati yetuddu definition yakayimba kali akaband the Mike and Mechanics look over your shoulders bakuna bwana ajira bwana baba tagize wala muchapite chebaita politics gwenkubuuziza balumba ekitebe kya national platform ne balumba essomero ekamookya buli kimu ne bakitwala buli kimu bakimenya abaana bakutte babawambi njagala oteteyo tweet post short video yonna nga kuliko abasajja bakozeeko ekintu ky'okupostinga ku kintu ekyabadde incidents but we jointly came together to demand the release of Lutandikano Kizza Besigye jointly. Okitegedde bulungi nnyo. Eno video yale munanga talina muto sigenda kusaasira talina muto saagala onyiigire. Ngezaako nnyo ebintu bino biteeka mu nkola ento ennyangu ivulu omuntu abitegeere emikunyumyo obitegeere. Okitegera bulungi nnyo. Kati olw'okuba bano abantu tebabala mizannyo gyabwe kati twadde tubanjiza omusajja nga nabo bayidde
bagenze kulumba kitebe katate ngo tubade tubanja ensi yona yamuvudde kutuli ku kitebe twazeyo buto video tuzikole mukwebwa tetukyabanje olutwamuvudde ko datuze ku embulibuze ze ku nkondo yabyo nakugamba bojjenye wa neighbor mulingiriza okulya byakole ekiro mu kisenge kye gofira ku lujinga weskas ko kubwa yabwe owuliza amaloboozi bayimbe misa kati bigenda mass sawazi abera mu nyumba zitatuke Kampala mu kimanyi neighbor akyazizza enyumba teyatuuka embutu evugo oli muri oganye enkole ekiyalomba fuluma kone ku bifuji kati kikigenda mass mu politics wa Uganda kati wano kanso kemba wena kano kapulyamu mukategere bulungi nnyo Chibayita revolution tekitegeza politician. Anyone can lead a revolution. But politician tebasobola kuleetera revolution okukyusa byabufuzi kubanga they are looking for positions. Bakwanira bifo. Ompulya bulungi nnyo. Wabula gwe omuntu individually indigenous Uganda ni gwosobola okuleeta revolution nga wenyigidde mu kulwana mu buli ngeri yonna esooka. Lwaki? Tulina abaka 56 aba national platform n'enkwezengeza agenda balumbye ekitebe bakutte ba foot soldier njagala ombuli ba parliament abawera ba 5 abazze ku kitebe to ask questions abagenze mu parliament to ask questions aba postinze no kudemandinga buli kimu kyonna police n'amaje babere accountable kuliko ba lawyers kuliko buli kintu ekyetaagisa kyonna buli kolite y'omuntu kweri njagala ombuulireyo politician kiwa member parliament bumulina eya condemnings oba yagenze ku kitebe kubaddeko Joel Senyonyi kubaddeko Mwanga Kivumbi General Secretary n'abantu pozi bane namuga mulabyekaawo bannamuga nawe mulebe nga abyogerako pozi ne Rutamaguzi where others kyenkugamba ne batugenda mu protest vote tugenda munga twesigamye ku bya politician no protest vote is all about you not politicians. Not politicians. It's all about you. Mujjukire kye nabagamba nti mpuuga yatunda ba MP tekivangawo in that contest tekivangawo kikyaliwo just balinda time bakulosinge time gye tulinze yokka yensonga kibaganize sina budde bwa MP nakibagamba dda kubanga mbamanyi. They are just looking for positions. Ompulya bulungi nnyo mugambye Nyeko Derek yes Nyeko Derek yavuddeyo kwogera kubanga mpuuga yali alina omuzannyo gwayagala omuzanyisa nga tamanyi n'avaayo n'ajoininga okwogera but others where they tebaliyo. So kyembagamba nti tugenda mu protest vote ekwata kuggwe mu Uganda nakabala so si monna byabufuzi teri politician agenda kujjako Museveni bwagenda mujjako yetayo mu kunoonya obuyinza tagenda kubeeramu yafa kimukopa posta kugamba ondabiranga ddala tafayo kubanga bwawalayira aba afunye omulimu bwatalayira aba tafunye mulimu kati mutegedde bulungi nnyo. Yes ndabyeko ne Haji Mulyanyama chairman we Makinde yes abadde ku BBS mulabyeko olwaleero nga challenginga abasajja bade mu studio bana ne Kaddu Mukasa waako Haji Mulyanyama yes Mulyanyama mulabyeko doza ate ye chairman wole sifiri sina MP bwanga chairman wole sifiri asobola kwogera ensonga nazigusa gwe MP afuna omusaala ngoli wa national platform oba otugasa ki wakitonyo obutono ofa tukuwona bamu novaawo zo mu kitegedde nnyo mutegedde bulungi. So tetulina ba MP kana akalulu kayinza okubaayo n'obutabaayo ekikulu tusooke tukuume president family ye n'ekibiina era kankiddemu Museveni ko kankikugambe ne bwokera ku makya n'okuba ekitebe kya Nuupu bam nekisana wasigalawo kibangirizi tojja kuyimiriza revolution kubanga we can work without that headquarter.
Even if you bomb the National Platform headquarters, NUP will stay there because we are yearning for change. The problem you are having or you're facing right now, you have envy. You have envy. You have the envy of the... I don't know which kind of envy you have. Either that envy belongs to your grandfather or to your father or to your wife, Janet Kembabazi. For 40 good years, you have nothing. Temuina office. Kati mula bechibina echimyake esatu n'emyezi mwenda. Chirina headquarters singa mu East Central Africa muga kana kabadde chi kana katulabisa. Kati kyekizibu ekyo mulina envy kigambo kya luzungu kitegeeza nsaalwa. Envy kigambo kya luzungu kitegeeza nsaalwa. Muyinza okuzaala zino envy zino zinnanobbirevu oba zino ziri mutono. Envy y'ensaalwa mu Luganda. Kati Museveni alina ensaalwa nti akaana baba kaitana kaana kamulabisa nti Kyagulanyi alabisa Museveni emyaka nate bazimbanga kitebe FDC DP UPC erina ekyayo naye ate kirimu amatankane. Kati kyekizibu kye balina ekyo, balina envy, balina obujja ku Robert Kyagulanyi. Ne bonawokuba ekitebe ekyo bom tujja sigalawo ng'Abaganda n'Emmengo. Ekira kyonvuddewo nakano kankabajjuki